Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzaako mwena gye muli eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nebaza Mukama waffe Yesu Kristo otusobozesa ogabanako emmere y'omwoyo n'olunaku olwaleero era nga olwaleero nzikiriza n'obubaka bwe ngenda okwogerako bujja kubaako gwe buyamba eyo okubeera nga oyongera okutambulira ku kkubo lya Mukama ery'obutuukirivu, ekkubo eryotambulirako buli kiseera ng'owulira mu mutima gwo nga Mwoyo Mutukuvu akulumiriza okole ekyo ekisaanidde maaso ga Katonda, ekyo ekitajja kulumya mulirwanaawo, ekyo ekiweesa Mukama Katonda ekitiibwa, ekyo ekikutwala mu ggulu mu bulamu obutaggwaawo, ekyo ekitajja kutwala mu geyeena, ekyo ekijja okulaga okwagala era ekijja okulaga nti gwe ova mu bwakabaka obw'ekitangaala, obwakabaka obwa Katonda, obwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu buli kimu ky'okola obeere nga mu mutima gwo weebuuza muli ddala kino kye nkola, kye njogera, kye ndaba, kye nsoma kisaanidde maaso ga Katonda, kiweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Mu buli kimu ky'okola, mu buli kimu kakibeere ekintu ky'olina ku mutima oba ky'olina mu ndowooza, kubanga Bayibuli etulaga nti ekyo ekiri kugamba Bayibuli mu Matayo 6:21 Bayibuli egamba nti awo wabeera eky'obugagga kyo n'omutima gwo nagwo we gubeera. Eky'obugagga kyo gy'omanyi gye kiri n'omutima gwo gye gubeera. Kati eky'obugagga kyo wabanga Yesu Kristo era nga bwakabaka bwa Katonda n'omutima gwo gye gugenda okubeera, kyekijja okubeera mu mutima, kyekijja okubeera mu birowoozo. Mukama Yesu Kristo ayagala okufuula omutima gwaffe ennyumba ye w'atuula, naye we tutuuzaawo ebintu ebirala eby'obwakabaka obw'ekizikiza waba tewali kifo kya bwakabaka bwa kitangaala, kubanga amakulu g'ekizikiza ly'ebbula ly'ekitangaala. Ebbula ly'ekitangaala kye kizikiza. Era ngenda kwongera okwogerako leero ku engeri gye tuyinza okukuuma ebirowoozo byaffe nga mulimu ekigambo kya Katonda, nga tutambulira mu butuukirivu, engeri gye tuyinza okukuumamu emitima gyaffe n'ebyo ebimu ku mulabe byakozesa okubeera nga atwala obuyinza mu birowoozo byaffe, mu mitima gyaffe, tusobole okubeera nga tubyegendereza, kubanga mazima kiba kibi bwe twatula n'akamwa kaffe nti tugoberera Yesu Kristo naye nga mu mutima gwaffe mulimu kirala. Era tulina okujjukira nti ekyo kyonna kye tusalawo ne tulaba, ne tuwuliriza, ne tusoma, buli kye tulaba mu mutima gwaffe tuba tukkiriziganya nakyo. Buli ky'osalawo n'olaba oba n'osoma mu nsi ey'omwoyo oba okkiriziganya n'ekyo ekiba kikolebwa. Katugeze luba nga lutalo oba muntu atta munne, ekintu weekityo oba butemu oba bubbi, nga tukitaddeko amaaso gaffe ffe kye tunyumirwa firimu za ntalo, tunyumirwa ebintu bingi omulabe byaleeta. Eyinza n'okubeera obezi geemu, ng'omwana ayagala nnyo okuzannya geemu oba muntu mukulu, naye nga eyo geemu yakutta bussi, geemu yakujja natta abantu, natta ono, nga omulabe akikozesa okuteeka mu ndowooza zaffe nti ekintu kutta kintu kya bulijjo, kirungi era kisanyusa. N'otuuka ekiseera nga ggwe onyumirwa nnyo okulaba omuntu alumya munne, ng'olwo omulabe akozesezza ebyo bye tulaba okiteeka mu ndowooza zaffe nti okutta kulungi, ne tutandika n'okukuba obufaananyi nga ffe kennyini katugeze lutalo, gwe kennyini ng'okuba obufaananyi ng'oli mutalo, ng'okuba abantu nga bafa. Kwega omulabe alina engeri gy'atuleetamu ebintu ebyo n'otandika okulaba nga ebya bulijjo, naye nga ali mu kuggyamu ekitangaala eky'okwagala ekiri mu mutima gwaffe.
ebintu bino mbikubulira omanye kwegamba olabe omu ku bukodyo omulabe bwakozesa okwefuga endowooza zaffe n'emitima gyaffe tumugoberere nga tetumanyi na kye tukola. Gwe weesange ng'onyumirwa bintu oba firimu nga oli alumya munne, firimu ezirimu okuwalana, okuyomba, ebintu w'ebityo. Naye nga ebyo gye tukoma biwuliriza n'okubiraba n'okusalawo ne tusalawo n'omutima gwaffe okubanga bye bintu bye twagala, bitujja eri Mukama Katonda ne bitusembeza mu bwakabaka obw'ekizikiza. Ne bye tukola mu bulamu ne biba nga tebigenda bulungi lwa nsonga eyo kuba ffe kennyini tuba twasalawo ne tubeera n'ekizikiza munda mu ffe. Naye ekitangala munda mu ffe tukifuna we tusalawo ne tugoberera ebintu by'obwakabaka obw'ekitangaala, n'osalawo obudde bwo, ebiseera byo, obiwaayo owulirize ekigambo kya Katonda. Bw'eba lunch time n'ogendako ku lunch hour, wabaawo obudde bw'oba ofunye oba omanyi leediyo babuulira njiri n'ofuna obudde n'otega leediyo eyo, olwo oba oyingiza ekitangala munda mu ggwe, oba oyingiza okubeera kwa Katonda munda mu ggwe, mu ndowooza yo, mu mutima gwo, era ekyo ekikusembeza kumpi ne Katonda. Ne buli kye tusalawo ne tugoberera nga kiva mu bwakabaka obwa Sitaani, ekyo kyennyini Sitaani kyakozesa okubaako kyatta, kyabba oba kyazikiriza, kuba agenda atusembeza kumpi naye mpola buli lwe tusalawo ne tugoberera ebintu ebyo ye by'ayagala. Era gye tukoma okugoberera ebintu by'ensi eno, amasanyu g'ensi eno n'ebyo omulabe by'ayagala, tuba tuva ku kkubo ery'obutuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Ng'olina ekintu ky'oyagala okuvaako mu bulamu, katugeze oyagala kweggyamu omutima ogw'obujja n'obutayagaliza, tandika okuva ku bintu by'omulabe Sitaani. Weewala ebintu by'omanyi ebifo ebikyamu by'otalina kgendamu, ennyimba z'omanyi nti si za Katonda toziwuliriza, kubanga buli lwe tuwuliriza ebyo bye biriikiriza ogwo omwoyo omubi ogw'obujja n'obutayagaliza. Gwe guliikiriza ekyo, kati ekyo bivaamu tusooke tuve ku bintu byonna eby'ekizikiza, tutambulire mu kkubo lya Mukama Katonda. Buli ky'olaba, buli ky'owuliriza kikola kinene nnyo kuba kigenda ku mwoyo gwo ne kyewandiikako ku mwoyo gwo, kibeerako era kiba kijja kujjukirwanga era kibeera kikomerawo buli kiseera mu birowoozo kuba kiri ku mwoyo gwo. Ate waliwo ebintu bye tulaba omulabe n'abikozesa butereevu okutuusa obulabe ku mwoyo gwaffe, ebintu nga okulaba magic oba okulaba abafuusa, n'ogenda awali abafuusa n'otunuulira. Kati mu mwoyo buli wobeerawo ng'otunuulidde omuntu oyo akola kyenyinza okuyita magic oba okufuusa, omuntu oyo ye aba ali mu kusoomooza Katonda, aba ali kulaga nti Katonda yatonda naye alina by'ayinza okukola. Ate buli muntu gw'olaba magic yenna, omuntu yenna afuusa, aba yakola endagaano ne Sitaani nga yawaayo omwoyo gwe. Sitaani mu kuwaanyisiganya ye n'amuwa amaanyi ago. Kati amaanyi ago wabawo dimoni awo gwe gy'oba tolaba nga yeeyamba omuntu oyo okukola mmwe bye mutasobola kulaba na maaso gammwe. Era wewetegereza omuntu yenna akola magic, bw'aba nga alina ky'akola, olaba w'otunula akamwa ke olaba nti alina obuntu bw'ayogera awo mpola mpola, olwo aba alaamiriza, aba ayogera ne dimoni ng'agijjukiza endagaano gye yakola n'awaayo omwoyo gwe n'emusuubiza omuwa amaanyi. Aba alaamirizawo ng'agijjukiza nti wansuubiza ojja kukola kino, era ye essuubira eribeera eri ewa Sitaani, bwe bugumu bw'aba nabo. Kati ffe w'obeerawo n'otunuulira magic gwe ne weewunya n'ogamba omusajja akoze ekitasoboka, olwo ekyo kyennyini kyakola dimoni gye yakola naye endagaano, oba okkiriziganya nayo kye yamugamba n'ebyo by'aba alaamiriza essaawa eyo, era butereevu bijja ku mwoyo gwo n'otandika okubanga bikuleetera okubanga oyagala bintu bya nsi eno, ng'okwagalako n'okwegomba okwegwanyiza kuli ku bintu bya nsi eno. Bintu bya nsi eno bya masanyu ate binatutwala mu geyeena. Kati ebintu ng'ebyo kati nga magic, omulabe kyakulwanyisa ky'amaanyi akikozesa okutta n'okuzikiriza oli akola magic ne banaabalaba, kubanga babasoomooza Katonda. Kyova olaba ennaku zino abafuusa balaga nti basobola okutambulira ku mazzi, kwega bafuba okunoonyereza ebyo ebintu Mukama waffe Yesu Kristo bye yakola, nabo babikole, olwo kikuleetemu omutima guli ogugamba nti kirabika kisoboka, omuntu yenna akisobola. Kati nkujjukiza nti buli ky'olaba
buli kyowuliriza, buli kyosalawo osome. Bwe kiba nga kya Bwakabaka bwa kizikiza, kikusika kikuzza wa Sitaani. Bwe kiba nga kya Bwakabaka bwa Katonda era kikuzza eri Katonda, nga bw'osoma Bayibuli ekuzza eri Katonda, bw'owuliriza enjiri, bw'ogenda n'osaba okukikuzza eri Katonda. Kubanga olutalo oluliwo omulabe alwanyisa kulaba nti yabeera mu birowoozo byo, mu mutima gwo. Kati gwe kennyini olina okufuga kiki ekiri mu mutima gwo, kiki ekiri mu birowoozo byo, kiki ky'olaba, kiki ky'osalawo okutunuulira. Kuba ky'otunuulira kigenda mu ndowooza yo, n'okiteekako ebirowoozo n'okifumiitirizaako, ne kigenda mu mutima, olwo ne kibeera ekibi ne kyewandika ku mwoyo gwo. Kababere baana bato asobola okuba ng'atudde ku TV alaba katuuni, naye Sitaani n'akozesa katuuni eyo yennyini okubeera nga katuuni ezo zibeera zirwana bulwanyi, zoogera ebigambo bya kuvuma. Kati omwana ono n'akula nga mu mutima gwe ebintu by'okuvuma n'okulwana alaba bintu bya bulijjo, ne weesanga ng'omwana ne bamutuma tawulira, n'omugamba bino akola biri, by'otamusubirizamu byakola, naye nga bambi ebintu by'amalirako obudde n'alaba bimuleetedde okubaako ebigambo by'ayiga, bimuleetedde okubaako embeera gy'ayiga, ng'embeera eyo si gwe wagimuyigiriza, wabula ebintu by'abaalaba bituuka ekiseera nga biri mu ndowooza ye. Ebintu by'alaba waliwo katuuni, nga katuuni gwe bayita Pokemon. Oyo katuuni ye kugamba Sitaani yamukola nga ye wakwonoona bwongo bw'abaana, ndowooza zaabwe, emitima gyabwe. Omwana akulenga ne bw'omutuma tawulira, omwana akulenga kugamba ayagala ebyokulwana, kuyomba. Naye nga omuzadde w'alaba bambi omwana alaba katuuni, abamanyi kwegamba egyo mizannyo bagikolera abaana, naye nga omulabe ebyo yabikola ng'ayagala kukwata bwongo n'emitima gy'abaana. Faayo nnyo olabe n'omwana kikyalaba, kikyasoma, ani gw'ayogera naye. Ekyo nakyo kintu kikulu nnyo, kikulu nnyo. Kazibeere firimu ze tulaba, waliwo firimu omulabe nga naye azikozesa, firimu ezirimu emizimu, firimu Harry Potter, olaba abantu babuuka mu bbanga. Gy'okoma okulaba firimu ezo, nga zirimu ebyeddogo, tebikomawo mu firimu, abantu babiroota. Ate n'ekirala eri olaba nga firimu, naye mu Bwakabaka ow'ekizikiza ekyo kyakulwanyisa, kubanga osazeewo n'ogiwa obudde n'ogiraba, naye gy'okoma ogiraba gyekoma okuyingira mu bwongo bwo n'endowooza yo. Gy'okoma okwagala okukola biri bye bakola, eby'okubuuka mu bbanga, ne bakola eddagala ne babula, ne bakola ki, otandika okuba nga oyagala okubeera ow'enjawulo ku balala. Otandika okuba nga olaba nti ekisooka kisoboka okuba ow'enjawulo ku balala. Ekintu ekyo kirina engeri gye kizimba ekizikiza munda mu ggwe. Nabyo tulina obyegendereza. Bw'oba nga ddala ddala oyagala okukula mu mwoyo, obe n'enkolagana ne Yesu Kristo, obe nga tomanyi bumanya ddiini na byawandiikibwa, wabula Yesu Kristo ng'omumanyi. Yesu Kristo ng'omumanyi, nga kyogerako ddala okimanyi, nga ne dimoni ojja kuba nga Mukama asobola okubikkula amaaso n'olaba mu mwoyo. Kubanga bw'oba nga tomanyi Yesu Kristo ddala ddala, nga tomumanyi, nga talina nkolagana, oba ojja kubeera ekyo ekyogerako mu Romans chapter 16 verse 18. Obenga katugambe we kuba kubuulira njiri, ng'ojja kwogera ebintu abantu bye baagala okuwulira mu mitima gyabwe, obazzeemu amaanyi, naye nga mazima ojja kuba toweereza Yesu Kristo. Ojja kuba oyogera bigambo ebisaanidde okuzzaamu omuntu amaanyi n'essuubi, naye nga ojja kuba tobabuulira Yesu Kristo. Ekyo kye boogerako mu Romans chapter 16 verse 18. Naye ng'oyagala okumanya Yesu Kristo, lwanyisa ekiri mu ndowooza yo. Fuba okulaba nti gwe ofuga ekintu ekiri mu mutima gwo. Olwo Mukama yajja okubikkula amaaso go, okule mu mwoyo, olabe eby'omu mwoyo. Abantu bye balaba gwe obirabe mu ngeri ndala. Mukama akubikkula amaaso, otandika okulaba ebintu mu ngeri ndala. Omuntu yali badde olaba firimu ezo Sitaani z'akozesa okuyingiriza mu dimoni mu bantu abalala, firimu nga ezo Vampire Diaries, firimu nga Da Vinci Code, firimu nnyingi nnyo. Kati oyinza okugamba naye firimu zino nga tezirina buzibu, naye njagala okubuulira awuliriza firimu nga Vampire Diaries. Omuntu eyakajoyininga ba Sitaani bwe baba bamusomesa bamugamba ddayo waka onoonye firimu gye bayita Vampire Diaries,
ddayo olabe firimu waliwo kati nga Vampire Diaries erimu basomesa engeri abantu gye bakola white magic byennyini bye basomesa. Waliwo n'amasomero ge bayita School of Witches oba School of Witchcraft. Kati eyo nayo ezo firimu bazikozesa byenkubulira bituufu era gyebiri. Kati omuntu atakimanyi olowooza bali bazannya muzannyo naye nga oba oli mu kulaba engeri sitaani gye bakolamu buli kimu ekigenda mu maaso mu kkanisa yaabwe nga bw'obiraba bwe biyingira munda mu ggwe ku mwoyo gwo. Bwe biyingira munda mu ggwe ku mwoyo gwo. Tufube okulaba nti Mukama gwe teeka mu ndowooza zaffe. Romans chapter 7 verse 25. Mukama tumuteeke mu ndowooza zaffe. Yabajjula mu mutima gwaffe. Omulabe atunuulidde endowooza zaffe omutima gwaffe kubanga omulabe wawamba omutima gwo togenda kufuna mirembe. Ate oba tolina mirembe mu kitabo kya Philippians chapter 4 verse 7 watulaga nti oba tolina mirembe gya Mukama, emirembe gya Mukama gye gikuuma omutima gwo n'endowooza zo nga ziri mu Yesu Kristo. Tugezeko okulwanyisa ekiri mu mutima gwaffe. Kyova olaba ebiseera bisinga nze ŋŋamba oba oli awo beera ng'osaba mu mutima gwo buli kiseera n'oba olina emirimu gyo gy'okola weemanyiza okusaba mu mutima gwo ng'ogamba Mukama nzija mu by'otoyagala onteekemu omwoyo gwo okwagalako n'obulamu bwo. Ekyo kyemanyiize. Omulaba anaagezako okuleeta ebintu ebikyamu ajja kusanga oli bize ng'osaba ng'omutima gwo ogufudde ekisenge mw'osabira prayer room yo, ekisenge kye ky'okusaba ng'okitaddeyo omutima gwo wonna w'onaabeera n'olibeerawo mu nsi ojja kuba olina w'osabira nga buli kiseera oli mu kusaba. Tutambulire mutuukirivu n'okwenenya. Tufube nnyo okulaba nti tufaayo ku ki ekiri mu ndowooza zaffe, kiki ekiri mu mutima gwaffe. Ekyo kyonna ky'osalawo n'ogoberera kirina kikikosa ku mwoyo gwo. Mu nsi muno ekitali kya bwakabaka bwa Katonda kya wa sitaani, ekitali kya kitangaala kya kizikiza tewali kiri mu makati awo. Bwe kitaba kitangaala kiba kizikiza. Naye nga ddala waliyagadde ogoberera ebyo omulabe byagala okukozesa okutta ne famire yo akutwale mu geyeena, oba osalewo ogoberera ebyo ebisaanidde maaso ga Yesu Kristo ofune obulamu obutaggwaawo. Osobola okusalawo onoonye Katonda okyuse obulamu bwo weeyawule ku bintu by'ensi eno. Olwo otandike okusaba okusinza buli lw'osaba oba oliisa sipiriti yo mmere sipiriti oba ogiriisa mmere buli lw'olaba ekisaanidde n'owuliza ekisaanidde maaso ga Katonda sooli yo oba ogiwa mmere. Buli lw'olaga abantu okwagala n'okusonyiwa balaba Yesu Kristo ali munda mu ggwe, balaba nti ddala ggwe oli kitundu ku mubiri gwa Kristo. Yolesa okwagala, sonyiwa. Ebyo bigenda kukuyamba kwegamba n'okuzuukusa ekirabo ekiri munda mu ggwe kuba buli omu Mukama yamuwa ekirabo, buli omu Mukama yamugabirira ekirabo. Nga wolaba nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno yali akola ne Yozefu nga babajja, era Yesu Kristo Mukama waffe amanyi bulungi okubajja nnyo. N'ogenda mu ggulu ojja kulaba agaba ebirabo, asobola okubajjira ng'entebe n'agiteeka n'akuwa ekirabo mu nnyumba yo ng'agikoze n'engalo ze. Kati naawe Mukama yakuteekamu ekirabo eky'enjawulo, naye ekirabo ekyo bamalayika bakwetoolodde okukisumulula ne bakikuwa. Olina okuba ng'otambulira mu Yesu Kristo, olina okuba ng'otambulira mu butuukirivu, olina okuba ng'osalawo n'olaba ebisaanidde n'owuliriza ebisaanidde ng'osaba ng'otambulira mu kitangaala. Olwo ekirabo kye yakuteekamu kijja kweyoleka. Naye bw'otambulira mu nzikiza, eyo enzikiza yebika ekirabo kiri n'oteezuula n'osuubira oba Katonda talina ggwe ekirabo kye yakuwa naye ng'alina ekirabo kye yakuwa, ng'era ekyo ekirabo ky'ogenda okuyitamu okufuuka omuntu ow'enjawulo mu kitundu w'oli wonna. Kwegamba abantu ekirabo eky'enjawulo kye bajja okukulabiramu. Mukama abakuume, baagala nnyo.